mukama atuwadde obulamu era tukola naye bye tukola byani atuwadde ekisa n'amagezi tulina mukama byatutusizaako naye byonna byani abamu muwasizza abalala tufumbiddwa tuzadde abaana mayumba tugazimbye bingi tuguza amamotoka naye byonna byani mu kitabo kya Luka essula 8:3 bayibuli eyogola ku bakyala abaweerezanga mukama na byonna baweerezanga mukama with their personal belongings. Abakyala b'omutuwona wamu n'obukulembeze bw'ekkanisa ya UCC bateeseteese olukuŋŋaana tugenda kwogera ku ngeri gye tuyinza okuweereza mukama n'ebintu byaffe. Katonda akuwadde amagezi, akuwadde skill, akuwadde obulamu, akuwadde time, naye tubikozesezza tutya byonna okuweereza mukama. Ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwokusatu okutuukira ddala ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu tulina olukuŋŋaana. Tugenda kuba nga tuyigirizibwa engeri gye tuyinza okuweerezaamu Katonda n'ebintu byaffe byonna, oba oliawo n'ennyumba zaffe n'abaana baffe na byonna ebitwetoolodde. Mwegayiridde mukwano gwange ennaku ezo zimakingi obeere ng'ojja ku UCC e Kasubi we wategekeddwa olukuŋŋaana olwo. Omwaka guno mwaka tukyali mu challenge y'obulwadde, so nja kusaba ojje n'akakookolo ate social distancing fyona twagikozeeko dda n'ekifo so ojja kubeera safe. Njagala obbakubiriza obbagamba nti mu lukuŋŋaana olwo mugenda kubeeramu ebintu bingi era n'abantu bangi abagenda okubatuulira. Omusumba Ssenfuma agenda kubeera naffe, tuyina Musumba Apostle Catherine Nitala agenda kuba naffe, tulina omukyala Mama Jessica Kayanja agenda kuba wamu naffe. Mukwano gwange jangu tuyige tusomesebwe engeri gye tuyinza okuweereza mukama n'ebyo byatuwadde. Nze Favour Ssenfuma mbalinze mukama.